Lutiko ya Paul Mutukuvu Namirembe kubyeko bugule mu kusaba kw'okujaguza amazaalibwa ga Kristo Yesu okubaddewo wakati mu kire ky'enkuba ekedde okutonya. Mubeetabye mu kusaba kuno kubaddeko abakungu okuva Emmenga bakulembeddwa Maama Nnaabagereka Silivia Najjinda, Ssaabaganzi wa Buganda omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ne mukyala we n'abalala bangi. Okusaba kukulembeddwamu omulabirizi w'e Namirembe Right Reverend Moses Banja ng'ayambibwako Diini wa Lutiko the Very Reverend Canon Jonathan South Salongo, Vicar wa Lutiko Reverend Abraham Muyinda Nsubuga, Reverend Samuel Muwonge n'abaweereza abalala okubadde n'abayimbi abakolobeza ennyimba z'amazaalibwa. Bw'abadde abuulira Banja asoose kuyozaayoza abantu bonna olw'okutuuka ku mazaalibwa ag'omwaka guno, kubanga bangi ku be baali nabo omwaka oguwedde tebasobodde kubeerawo, nga ku bano kuliko n'eyali sipiika w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Nelson Kawalya ne Engineer Daniel Sebugwawo n'abalala. Njagala nnyo n'okusaasira abo bonna abalala abatayosobodde kwogerako wano, abaviiriddwako abantu baffe abangi era twatulanga nabo obuulira mu lukiiko muno nga bwe tumagamaga tukyasobola kubalaba. Kyokka asabye abantu okumanya amakulu agali mu lunaku olw'amazaalibwa ga Yesu, beewaleewo okulukuzanga ekinyumu wabula galeete enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Nga bwe yajja era mugayitire ddala ayingire mu bulamu bwaffe, ayingire mu ggwanga lyaffe, ayingire mu nsi eno atamaleko byonna ebikoziirya obulamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.